naye narumansi weisabo wekankubulire yukira juzi wampishike wakulawuni omulungi ali ku telefayine yaffe osiibyo kya munnange tukwebaza egyo gyonna gy'osobodde okukola olunaku olwaleero n'okukukulisayo yonna gy'okomye era tukulisaayo nnyo okulikirayo nnyo ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro obutereevu tuba tuguse ne puroguramu yaffe eyamubufu nze Stella Nandawula omwami gwendeese muyimbi omwami gwendeese munnakatemba omwami gwendeese muzadde omwami gwendeese mukozi ku mpewo eza 89 katonyeze 2 CBS radio era nga akola ensonga ez'akalipagano k'ebidduka soogera ku mulala njogera ku mwami Abduswamadu aŋŋambe batini abalimanyi Walukagga Ssegonja amanyiddwa nga Kazende Boy nsanyusa okulaba okakati okyanyiki nsanyuse taata ayikiwa okoche kyemwako dalukyanyiki neno nkukinga okukyanyuka njani gwolekye ku tivu y'abeene okitegeera abantu bali eyewaabwe anjukenjekemu kube n'akalali boti bobeera tivu yakyabasajja kabaka okugibwerako oba ofunye omukisa gwe bayita kimakisa omunene nanti abantu bonnako babeera beera kati abanda babannange muli eyo abakyala n'abaami abasajja n'abakaji bonna mukama mulungi babuuzeeko mu lulimi ki mu Luganda sebo olujungu lwemmanya nnyo mu lulimi Oluganda bakibona banyaba abali mu kibuga ne mu kyalo mwenna abanene n'abatono abeeru n'abaddugavu mbabujjako nje Kajende Boy ekira kimandono kiba kirisika once again kyeki awi Kajende Boy ekira kimandono kiba kirisika once again akugiganga ga comedy Walukagga Ssegonja yedira kasimba kabira omuzukulu wakabaze kyango mawokota oyo Walukagga kitange ge yantuma bimama kyebiva bibalwanira Abdulchi Swamadu sebo nali mbaddeko nno mu busiraamu nanka gye nnyinamu nali mbaddeko Bilali w'omuzikiti yakola ki ye mwazinyi swigide eriwa sebo omuzikiti bagusita masigidi Nure wazzana Sheikh Katoyi yalinga Sheikh waffe kyekyabikujjamu oba okyabirimu twalira awamu nabivaamu naye nga obusiraamu tekitegeeza nti nabusuulawo buli buvunaanyizibwa bw'otakyakola omwazinyi sawa yeswala bw'etuuka gwe olina okwaziina abasiraamu beetegeke n'okwata ku kutu oti n'okwata ku kutu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah n'ogenda mu maaso olwo omusiraamu aba tazze kusaala kuba gumusinga kuba aba akuwulidde ng'omuyita nze mkuwulidde nolwekyo eyo lanka mu busiraamu ginalinako olwokuba nti emirimu olwo nnungi eyo lanka nagituukirizanga nali nvuga bodaboda ewazzana wavuga ku bodaboda nze gwolaba navuga nenfumula n'enfuufu ewazzana mu nfuufu Kiberenge Kikumbi agenda eno Kirimanyaga zooni eno wansi Tamale emirundi gyasola kuligenda Endejje eyo nanga gyensaabaza abantu bodaboda zammwe mu biseera biri zaawukanye bitya mu biseera bino ez'omu biseera bino anti ziri tezalabanga za kulaaki ng'ekola busuuzijja ezo bazitanga meeti supakabu saputa badi badi oba mwe mwava bajaji mu badi ndowooza beeramanyi bayita ekyerima twali tubeera mama nga nebamuvuga okuva ekyerima ne bamuta mu kibira bakiyita Kizikibi ne tugenda Kayenje paka Gombe baaliwo ddene lyakali ne lya gavumenti mwe baakuzaalira omwo bulungi nnyo nemba mati mama wange tebamulongoosa nze siri mwana yali akoze emputu okuva batugamba abaana be balongoosa baba bamputu mama amusindika aweza sijja kugenda gwe wali weeyu n'ensi n'opulukayo obupulusi nzija ndabe naye baba gyenzigyeko gyokoma okula si enyangu nali nzija okujja nga ngamba kaŋŋende embeera eyo ndye ku bulamu mbulidde ate Kazende Boy olimba tonnabulya kale naye olidde ate obulamu bulimu ki sinnatuuka wenjagala wapi ogamba nankabadde kati nze gwolaba mmala okuzaalibwa omanyi amasomero Pulayimale nagisomera mu masomero 5 nga tonnaba kutuukayo oli mwana wakumekeeka born first manya first born okay ku baana bameka
abanzirako mutaata mu maama ati ze Bonna saidi gatta. zombi maama wanzaale wa taata tebadda mukwatagana n'agenda ewalala ne taata n'afuna omulala kati mu bombi nze nsooka era abaana bonna ke bammanyira nkuba bukubi mbaga bosi mukulu wammwe mugambako lwakuba bakoze kulunkulu ngenda ne mbaga baba nawe teyogera nnyo kiri awo nange ate nensirika lwa nsonga bansinzako ssente ate munaye akusinza kasente akakubya nagwo okutte kuba bakusinza amaanyi otandika okusoma ntandikira okusomera ekasengejje buuza mbakutya okusomera mu masomero 5 gaga pulayimale ntalo zino zireeta abakulembeze mu pulezidenti aliko yantigomyamu mu byokusoma anti we yayeekerera bwe nali nsomera naye natandika okusoma ku obote wanu obote wanu kati obote wanu aba akyagiragiramu awo amini namukyankalanya amini sabasaba ezo bwaziwulirako fetwandu kuzirabako twazirabako bwe yakubanga awantu nga n'ebiyenje bikaaba kabe munyeera agamba baba batukubye nnyo amini abwafuga agaba ebizimbe mu Kampala eno waliwo kojja bange gwe baawa ekizimbe si kwe kujjako e Kampala olwo wenkanaki maama ndeeta buleesi era olwo nga bansaza busaza kkubo togamba nti nali neereesi maama yajja kulaba kojjawe gwe bawadde ekizimbe e Kampala nanga oluke kujjako e Kampala era awo samwetegereza nnyo sijja kugaa nti twagenda ku luguudo bwetuba bweruti naye ekizimbe ekyo kyaliko amadinisa nga gandabirwamu nga togalabangako nga galabika waani eka mu nju mwe wakulira mwali gali maka gankola ki nga galina ndabirwamu budongo buloka agawa ageka agebujja na nnyina abage wataata ati nabeerako mujja na nnyina nemmala nembeerako ewataata egamujja na nnyina gaali gatya kale ebujja na nnyina oyo taata sibo yali alina kasente kwe yalina pikipiki pikipiki kyekyamusiguza mukabandi oba olyawo taata yali tannawasa maama byali byakaodokamubaalamu baasi oba ne batakkanya batya bebamanyi n'agenda eno n'agenda ate ewa taata yo mu nju wali wati taata ate nno yenga w'e Kampala wano erubaga niyo ti taata yabeeranga e Kampala olwo taata ebujja na nnyina wakiso tuweta ekisimbiri naye taata w'e Kampala wano naye ate w'e Kampala nga ye ennyumba si nnungi ate kwenkana ya mukyalo kuba yosi ya seminti ate nga yomukyalo ya seminti ebiseera ebyo ng'omuntu okuba n'ennyumba eya seminti oba omuyita emmere seminti olaba ne wabanga nnyumba nga nsiige busiizi rufuufu neyeba ya bbeeyi ennyumba ezisinga zabanga za ttaka ng'ate ettaka bawomeseemu liwommeke mumuli yegwe muli ozimanyi kikyoyita okuwombekamu nga muli mu mpatanya z'emmuli oluteekamu ettaka nga babita sebe muli nzimanyi bakuleese e Kampala olaba amadinisa gendabirwamu otyo taata bwe mulabako yakola ekyafaayo kesiriddamu kwerabira bampeera kyayi mu kikopo ekyebbumba kyenali sirabangako ampa capati mukyalo eri ekisimbiri nga tetugiryangako era eyo oliko ndozi erimbaamu nfudde oba ne bwe ndifa terivaamu yemanyi oba tonnalya ku capati ewomanga gye wasooka kulya ku olwo nakati kati wajja nawe waliwo abaana bazisiikanga awo zewooma okukira abandi bo bateekamu n'amagi ise yali mu magi owulire ne bampa n'akakaati n'ekikopo ky'ebbumba bambuuza nokukuse nenga kale nzikuse lwaki nabulya nga nzikuse nenga kale nzikuse lwaki amangu maama ebiwoma nga bikyalo naye nga sina kyakola n'osigalawo ne bakuzaayo mukyalo maama yagamba tandekaawo taata yali amugambye omwana omuzaayo wali ozze ku bugenyi bwali bugenyi tibatwala waka anti taata ng'eka ayinayo omukazi maama tamukkiriza kugendayo amubuuza omwana omuleese oba omuzaayo nti muzaayo omwana wange tojja kumutwalako oyo omukazi ange muyisa obubi lwaki abakazi bairalikira nnyo bakazi bannaabo
Mbiye bamanyi. Tuli bampisambi kambuze gwo omusajja. Oli mukazi. Ndi mukadi wembuuliza tuli bampisambi. Twala ku mujja wo ogamba otya. Ng'okubya endobo. Bw'osesa okitegeeza okubya endobo. Ati owange Ati abakazi abamu bano be bawasa. Kisinziira ku musajja empasa gy'owasizzaamu omukyalo. Abasajja abamu bajja ne bawasa abamu bajja nkutwale ekikazi kyembadde nakyo kibadde kyemmolamoola kirabika n'obulogo kirogo. Okiwulidde? Kakati omukazi naye najja ng'alinga yeepikidde okuloga. Najja gawanye. Omanyi abakazi abalogo entunula yaabwe n'omwana kabeere muwala muto. Bw'aba nga anaakula anaaloga tabula. Atunula atya? Kagamba yeemoolamoola mukkaawo yeefuula atemya ate ng'atemereza bw'atuuka okuseka oluusi aseka oluusi amwenyereketa bw'atambula bino byomutambula okubiggula abiggula nga obubina bubanga bwatyenkanankana bwebityo oyo amanya ajja kwa mulugo mbalinamu experience manya experience ngenda kuwumulamu kyekitundu ekisoose nkomawo n'ekitundu ekyokubiri